Immediately ani agasse video ya Godfather ebisumuluzo luli tebyali bingi bino nga mwataddeko bingi ola Uganda ne edit bannange olemwa gwe Godfather bino ebisumuluzo byonna byabeera nabyo agulawa agulawa kweli apoera n'ebisumuluzo tabireka ayine mmotoka naye tabireka mmotoka ate atambula nabyo Godfather abeera kugulawa buli omu antene mu comment section asinga okuyiya yavimba. Why kankuzeyo wali kulundu ebisumuluzo bya Godfather byaki Godfather aina company bade kumayi bigula gulu Godfather aina company obumasu buno bukuba emmesi aina company y'obutwa bw'emmesi Godfather aina company y'ebikwanso n'entambi z'omu store kati ebisumuluzo ebyo ate Godfather musajja akiriza mu byobuwangwa ayina n'ekiggwa kiramba ayina n'ekiggwa kiramba kati ebisumuluzo ebyo bisinga bigulawo bumasu nji kati kana kamasu kaba wano ayino kagula arabe emmesi erimu kati ebisumuluzo bingi asobola okugulawo awantu wano nga bulaba nti kutuli wano kwabana nagulawo enzigi nga 18 naye nga gudde mu kifo kimu kati mumunenya bantu twebuuza omusajja akola mu road ebisumuluzo bigula mulimu omuntu nga yakula talabangako nga yakulira mu kyalo eyo munda eyo yakulira mu mbeera embi nga ne bw'oba agula emmotoka esumuluzo genda kitambuliza wano buli sawa oyogera okola bwoti oloni akirabi kati abantu tebalabangako kati Godfather ye muntu eyakula nga alaba ewaabwe nti essimu bagitimba mu kiwato ye muntu eyalabanga ewaabwe omusajja alina okutambula n'ebisumuluzo byonna n'essimu nga 5 era kati Godfather kyabulako kiri kimu mpale kujambalira eno kujayo ekifaananyi kyaba kyennamukaaga twogera ate kati mu buzibu mulina omuntu wayogera amazima mulabanga ate avuma naye nga ge mazima kati Godfather style gyalimu ey'ebisumuluzo n'amasimu kuba Godfather alina essimu 3 ate nnene ate nga zikwatidde wano kati ng'ebisumuluzo abyambaza mu kano ng'akola ayogera bw'akola bw'ati kati eyo style y'abasajja gulawo ku basajja beddo manyi kati muli baana bato ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana k'oba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera ya mbulabutuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto.